nva kati mu basiyazi nva mu lukiiko lw'abasiyazi bayita RSCF abesiride muyomanyiyo tebagenda kuddamu gaba mpapula okujjako nga buli munauganda ze Sweden kano kasalemu okujjako nga buli munauganda ze Sweden agambye Generali Musabaniniyo Tata Masulubu akuwe accountability. Trump ye yabitandise je mwasuze mutya nze no ngenda kunoonya ssente obunyogovu bungi anti munda banjirira. Trump ye yabitandise ng'asaba accountability. Musabanini yagamba Trump nti eddiini ly'obusiyazi alitambuza mu Uganda kyokka ate ng'abadde alivumirira. Engoma ziri ewa Bobi Wine Allah mukumufumbira nkubide bali mukujaguza. Omwana wattu nakola documentary kuba yakola MDD Makerere nawangula award de mugamba nti basiyazi. Omwana wattu amazaka banga nga abazungu bagamba bwokuba kulwanirira ddembe ly'abuntu tugenda kuyambako ne muwoza nja abasiyazi bamuyambako. Omwana wattu olwokuwadde bamuyita popstar nti yagenda okufuga Uganda ne munyiiga nti abasiyazi bamuyise popstar ayimbe temuwulira. Omwana wattu ne mukwata mu bantu babadde afuga oba babadde asumba mu kibiina ki ne mugamba nti boogere enkeera nti alya bisiyaga naye nga yakola embaga mwefudde abatagiraba. Mumaze akabanga nga muvumirira omusajja nti musiyazi ng'ate embaga yali yennamirembe Kasidulo. Mmwe kennyini ne mugenda nga mutambuza enjiri nti ekibiina kya NUP abasiyazi be bakiwagira leero luno. Nva ku RCF abaswidi bantumye mbagambe tekyali mpapula ng'omunauganda okufuna empapula nga bakulabe n'ekifaananyi ku State House nga weekalakaasa ng'osaba accountability. Engoma zivuga oba Bobi Wine alogerawa abasajja tebazzeemu ensi nebakunamya nti ate bo kennyini babadde basaba obusiriivu bw'essente trillions of money zebadde bawa Generali Musabanini Tata Masulubu buli mwaka abeere nga facilitating kye bayita abantu abasinda omukwano gw'ebikukujju nkondo ku nkondo tarazo ku tarazo. Nkondo ku nkondo ntegeeza musajja ku musajja tarazo ku tarazo ntegeeza mukazi ku mukazi. Kiri magere kati abantu bali mu kukuba ngoma. Bobi Wine alabidde ddala nti ebbanga lye mumuvumidde kaddaaki Trump abaanisi. Temuyinza kusaba trillions of money ne mulimba omusajja nti mwe mulina gundi ya Vaseline. Museveni nakugamba akasajja kali ke mwazzaayo akazungu ke mwali mugamba nti nokakola video ku bugaali ke mwadipotinga nti kababega nompakanya. Wampakanya. Akasajja kakubega wakalimba nti mulina Vaseline naye nga ate nammwe kennyini mwadde mukozesa muzigo kuba mwe mulunda ente. Tetuganye ebisiyaga mubadde mubitambuza mu magi n'ebibadde bitono. Trump nno yanyize abadde ayagala bibeere nga bitambulira on a larger scale. Trillions of money ziririddawa. Trump asaba kasiriivu. Bobi Wine omusalaba yagwetikudde nammwe kati mubitebye. Akasiriivu kaliwa bulijjo ke mufuna omwaka Musabanini Tata Masulubu. Okudda mufuna visa z'ebisiyaga nga bakulabe n'ekifaananyi ku State House nga weekalakaasa kuwa accountability. Omusajja yalimba Trump mbu yalina Vaseline kumba boogera ku guno omuzigo ogwabwe ogwera okwonjiri eyo gye bava ewaabwe eyo gye bayita enchabwe. Ate nga kuva ddamu mwatandika ebisiyaga byaliyo mu magye temwalina bakazi. This is why afaana olwero atambula ng'omubigule. Ngende nkoleka ssente nze sijja basobola. Bobi Wine engoma ziri mu kuvuga kati.
byonna bye ate Bobi Wine musajja mulogologo buli kye mumusibako kimala ne kittuka oba ne kivaayo ne kibbulukuka mu bulungi bwakyo ba mu butuufu bwakyo mwe ne musemba mwali mumanyi akaseera akalijja omusajja n'abasaba accountability y'ebisiike omukwano gw'ebikukujju nkondo ku nkondo talazo ku talazo ndi ku kigaali noonya amata g'abaana maama Bobi Wine owonya omusango abasumba bonna babanoonya kati ate Museveni anyiizi agambye Bugingo twetaaga basabye accountability explain ka oiro omusajja okabadde afukira abantu nti abanaazaako amashankiki bwe babawa emikisa kebadde bakozesa ennyuma ka oira ako kebakuwanga sampo Bugingo n'abasajja abasosolodde nti mwenna oba bannaddiini be badde mukozesa mu kyaki yammwe Kayanja accountability ziririddawa kuba muliba musaba abaagala nnyo neka oyo kabadde abawa okusiiga abantu ennyuma accountability mugiweeyo bagisaba akasiriivu $1 trillion Trump ajagala Sweden babagadde tekyali mpapula za bisiya ga Sweden okujjako ngola zekifaananyi ng'osaba accountability. Trump yali agenda bawa kye bayita ebizigo bye bayita vasaline omusajja n'alimba mbu ayina ente balina omuzigo mbu Afirika balina amabina manene nnyo gakaluba geetaaga enshabwe ge bayita omuzigo oyo jene omusabanini yo taata Masulubu yakwata tenda twagala kasirivu making NUP the winner. Abasajja bakoze embaga zaabwe bawasiza abakazi mbitiibwa bazadde abaana era mubamanyira nti basiyazi kati wuyo omusajja yabasabye ssente bujoze mutwala ne mulimba abazungu nti mupromoting ebisiyaga ne bawo obusiriivu n'enguudo ne zibalemu okutu n'enguudo ne zibalemu okukola nga ssente mufuna zaabwerereza vasalini byebyo nno amalwaliro teri ddagala abasajja basaba obusiriivu abasajja bulijjo mbeebuuza abasajja bano bajja waliwo bamwenda nze mwenda asiiba ampeereza obutima n'obutima bwampeereza ku ssimu nga twogera si butegeera akuweereza buno emoji obubeera ng'obwakabina n'ogamba ne mwendo ono nze nyamba 226 omwana wattu Bobi Wine omundabiranga ddala. So is the NUP still affiliated with the gay people oba mmwe kennyini? Ndabe Katambi Kagulu n'edinga agamba nti Lilipaza afaanana bubi. Nenda Katambi kono omuwala gwe bayita Chumi ngagamba Lilipaza ekibuno kye simanyi kiringa ekyangu ekikuta simanyi sapatu. Bino byonna byenjogera Lilipaza video gyajjira bagooza waki abantu bo batandise okujja nga bagera ku yo appearance Lilipaza. Sometimes obanga tonakasoka jjinja mu ndabirwamu oba mu nnyumba eriko ndabirwamu sooka weetunuulira osulamu eriwa. For you to come out and say King Saha alina okunaaba, let me assume allegedly that was your target. What do it means that King Saha nti agenda anaabe? Lwaki batasozuuminga ebifaananyi byonga amannyo ga yero ne balaga ekibuno? Lwaki batasokombeera ku nviirizo ne beguna ediga agamba nti olabika bipazo toli muniga naye nkulaba nti muntu lwafunamuko kasente awaba bw'otunuulira embeera ya Lilipaza alina ekifaananyi kyagala bamulabiremu ate si kyali. Lilipaza ne sitayiro ye n'ennyimba ye n'endabika ye nti munnamasaka akulaga nti yandibadde is fit okubeera nga atambulira mu kategori ya David Lutalo. Why do you think David Lutalo today is struggling? David Lutalo alina ekifaananyi kye yajjiramu kyasooka n'atulaga. Yajjira ddala ng'omusajja alinga ekyangu ekigaana nga tanyirira. It was because of God's mercy n'obuwagizi bw'abantu. When it came to changing appearance, omuyimbi appearance matters. Omuyimbi yenna olina okuba n'endabika. Oba omuntu yenna alina kyatunda nga face ye kitunda, olina okuba n'endabika. It was until David Lutalo tandika okubeera nga akola enviiri, azikola palm, kati ayambala obugatto buno bulofaazi, nga tetayambalidde mu stocks. Kati n'abeera nga pingu. N'abeera ng'omuntu abuze. Sitayiro kati bw'omutunuulira ennyambala gy'ayambala n'obupalepale bw'oba batabuliiki bwakuba nga tebumunyumidde ate yasiba entumbo ejjukira yakula asamba ennanda
musajja mulimi bw'omuntu nulira ngije packaging amune byayimba ebyamakulu waliwo kyotandika omubuusabuusa oyinza obutagulako kimu oba n'ogamba kino kisiikiriza kinnakyo bwe ntunuulira katalogu ya David Lutalo katalogu etagenda kuvaawo bwe ndaba engeri gye yeeyisamu ennyambala gy'ayambala alina abayigagga abamu bayinza okubanga ssaawa zino asuwa kuba basuubire yayimba eŋŋumba zange ate bw'abanga enviiri aziteekamu ebinazi oba amazi mbw atandisa okubeera ng'azitintinga mbw akuba opale bw'abatabuliiki n'alaga entumbwe zaggolola n'ayambala bulofaazi nga temulimu stocks akapale ke kateme katandisa ogenda ate mu jimu ate guno omukono omunene ku guno mbwoyo David Lutalo waliwo omugagga gwe ng'olina bizinesi oyinza obutazimuwa kati ye puzzle layini eyo gye yakwata appearance wise olaba guneedi agambe nti puzzle alabika bubi kati puzzle kankubuusi buli sitayiro gyewena ne kamutonsi gy'okuba puzzle olina ennyimba ng'okubalaga nyingi nezaagaana otambula mbuuza waakyo si sitayiro yo olina mw'oyagala okuddukira nti odduke nga basizamaani kyagaana negwe weebuuze lwaki sitayiro ezize ne zitunda oba ne zikuyisaawo size zino ziweefula nti okuba nnyoraga olina sitayiro gy'oyagala okuba si gy'olina okuba puzzle gwoza ati ekiyimba kyo kino kyewakubye ng'ogamba mbw'olinga ayagala okuba King Saha ali kyagenzeemu vayiro osobola kuyimba nga bawalukagga sitayiro eyo kati Gulunedi yaze n'agamba nti olabika bubi kuba alaba olina sitayiro gy'okuba okuba zibbesibo rasita zibbesibo tezikunyumira oyagala okwambala ng'omuniga kikulaga nti bino ebintu obiguddemu kano kwofunyeemu kasente tewabitandika nga bukyali alien skin wayambala besibo ezo zalabikira ddala bubi newakuba zino enga zino newakuba bino ebikooti bya besibo bino alabikira ddala bubi kikola kati alien skin ebbanga lye yamala mu garage yaliwawo okufunoonya sitayiro entuufu kati sitayiro gyakuba oba gye yeeranyiseemu yatemunyumira ate alien skin zibeta ng'akubye sleeveless ezanyumira abantu olw'ensonga ze yakubanga mu garage bw'akuba zibbesibo jackets oba najja ng'akubye munne enkoofiira alien skin tanyumira nkoofiira era ekyo olaba n'ebikoofiira byalonda amala galonda lolera bikoofiira ayenda bigundi bya yanki n'anoonyayo wano simanyi biselutiki najja naye bulaba alien skin ng'akubye enkoofiira ebyo byonna nga tanyuma weegerezanga nnyo omuntu akuba ebikoofiira ebyo n'ateekayo galubindi nziramu weegenderezanga nnyo omuntu ayambala enkoofiira n'ayambalyako bigalubindi kiba kifu tunulako mu ndabirwamu nga tonnafuluma amuvere hape King Saha teyazzeemu muvubuka oyo tamulina buseera yamuwadde kabakko gwaba atambula naye kuba ne King Saha ate bwagezaako nnyo okuwa omwana ono obudde bajja tudawutinga ffe aba King's Love amuvere hape King's Saha inakubidde ku King Saha services so liri puzzle okkiriza nti nno akaziki kagaani ofulumiza ennyimba ziringa 9 zigaani mu mwezi gumu kati otegedde bakubalidde nti Lumba asinga kuba King Saha right now is the Messiah akulembedde industry King Saha kati bakugambe Lumba oyo kati oyo omulumbye kitegeeza ebyokukola kati biweddeyo julia tugenda kulumba Bobi Wine omuti abantu bajja kuvuma era okulumba Bobi Wine wakoze walumbyemu mbusa that is the climax katali gwogenda okuddamu okulumba ofuola amawulire kuba ayetise kisaawe kya music ye Saha era gwe walumbi kitegeeza okomye watakuddamu kafu naye ng'ate ndaba gwe okubeera ng'osobola okukola bato kati saa zino eyinza okubeera nga ekubbula kwanze likyaliwo eyinza okubbula ofuna kasete ng'olumbi ozambe 10 abo ojja kukola kasete kuba bakazanyiikirizi banno ku intaneti naye kati wamaziza walumbi akutte industry yonna ensi yakusalidde nti gw'osaaga busaazi nti genda onaabe nti ate gwe bagamba nti ani alukubye nti ate mutasenya amanyi nti ate bwagira wati simanyi abeera bingi ebibuuza ku sayidi yo sawa wamazizaawo kuba nsobole tugenda kuddamu asinga waggulu